Kibinnyo ddala twongera okubasaasira Mr. Katumba Kefas olw'ekizibu ekyo ekikangabwa ekituuseewo mu ssomero lyaffe. Ate bwe tweyongerayo ebintu bya Bukadde na Bukadde bitokomokedde muliro ogukutte empigi mu kiro ekikeesezza olwaleero. Ekkolero ly'Abachina lisaanyewo so nga waliwo n'abaana abasimatuse okufiira muliro ennyumba mwe babadde bwekutte omuliro. Nabambula w'omuliro akutte ekkolero ly'Abachina erya Evergreen Wood ebintu bya Bukadde na Bukadde ne bisirika. Kigambibwa nti omuliro guno gutandise ku ssaawa 7 mu kiro ekikeeseza olwaleero nga guvudde ku kyuma ekya mota ekya bisolo ne gusaasaanira factory yonna. Operate both day and night shifts. So the night shift workers were also there. So they saw after seeing the fire, they raised alarm, but fire, other people started coming in. Ebintu okuli ebyuma ebikola plywood, embaawo, tractor ezikozesebwa mu factory byonna bifuuse muyonga kuba omuliro gwakidde ekiseera nga newankubadde poliisi ebaddewo emmotoka ezizikiza omuliro tezibadde n'amazzi. The loss is too much. Billions of shillings. So the machines, the new machines which were just brought in, work like for a week, all got burned. Oluvannyuma amazzi galeeteddwa naye nga gye bazikiza omuliro ate gye gudda. Bino bibeereddewo nga n'omuliro gukutte ennyumba ezisulwamu mu Park Village mu Town Council y'Empigi nga gutandise essaawa emu ey'akawungeezi. Nga buli lwe mbaakoze nkubala emyezi badde 10 ng'aterekamu omutwa obetta. Balaya Mungu zigenze ebintu bingi njiribya nga we ngaba kateeke mu mpola. Kigambibwa nti guvudde ku baana abalekeddwa awaka nga bafumbira munda mu nnyumba nga badduukirize basobodde okusula ennyumba wansi okutaakiriza omuliro butakwata nnyumba ndala. Era tubeebaza buli akoze kyonna ekisoboka okulaba nti omuliro gutaasibwa. Mu batuuse mu kifo kino kwe kuli mmeeya w'ekitundu kino, kansala omukyalo ow'ekitundu kino, ssentebe n'ow'ebyokwerinda era nga balabudde abantu okukomya okuleka abaana bokka mu nnyumba. Omwana w'emyaka 8 omuleka otya paka ssaawa 4 mu nnyumba. Abazadde mwena bwe mubanga muvuddewo awaka bw'aba neiba wali nga muntu mukulu omugambe bannange ondabirako awaka. Abaana baffe tufuba okulaba nga tubawutikkanya obuvunaanyizibwa bw'amaanyi kusigala nga bakozesa ebintu ebiyinza okuleetera obuzibu okutuukawo. Abantu era bakukkulumidde poliisi olw'obutaba na mmotoka ezikiza muliro ekiviiriddeko ennyumba ya munnaabwe okuggwawo. Kitegeeza nti gavumenti esaana ekola enteekateeka ennungi mu bitundu byaffe kati nga wano Mpigi kubanga kibuga ky'amaanyi ekyetaaga okuba nga kirina ebintu byonna ebikozesebwa. Poliisi teriko kyeyogedde ku nsonga eno. Joseph Kinobe yakusakidde ekkulire lino.